destination egenda kubeera Kampala Uganda nga tujjako Museveni. Yenze Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Swaibu era nga nze yakalondewa nate Bannayuganda okubeera president waabwe. Newadde mukuba mu ngalo entebe baagiwamba baagibba era tukyali mu kaweefube w'okuginunula inshallah. Bukyanga nve Uganda situdde sajjamu exile najja ku mission ndi mu lugendo I'm on the move era final destination egenda kubeera Kampala Uganda nga tujjako Museveni. Ebyo bye bigambo ebyogeddwa omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform omukulu Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu muyite His Excellency Bobi Wine ng'ayongera okukkaatiriza ebigambo byayogera gye buvuddeko era ng'akakasa nti wakomawo mu ggwanga lya Uganda bugende mu maaso n'okubanga buddamu okubeefuka. Bobi Wine agamba nti ensonga egenda okubanga emukomyawo si nsonga ndala, ensonga ekyali emu nsonga ya ntebe era nga ye akyayongera okukkaatiriza nti bakira akalulu kakwatibwamu era ye teyasiima ku byonna ebyakavaamu. Bobi Wine nno olunaku olwaleero kwe kwongereza ne ku bigambo ebyayogerwa gye buvuddeko Joel Ssenyonyi wamu ne David Lewis Rubongoya nga bagamba nti omuntu waabwe essaawa yonna wakubeera nga akomawo. Wabula wakati nga Bobi Wine yayongedde okukakasa by the way lubadde lunaku lwakutaano mu Amerika ng'e Uganda tumaze okuba nga tuyimbingira matumbi ag'olunaku olw'omukaaga. Bobi Wine we yayogeredde ebigambo ebyo. Wabula njagala okujjukiza nti bwe twabadde mu kuziika Honorable Helen Nakimuli, Minister Chris Baryomunsi yavuddeyo n'agamba Bobi Wine nti akomewo. Wabula Bobi Wine bw'abanga atidde nti bw'anaakomawo bajja mmukwata. Honorable Chris Baryomunsi agamba nti ye agenda kweteekayo ng'omusingo. Awo nno ne Bobi Wine ku kisaawe amuvuge paka ewaka. The Honorable Kyagulanyi. So wherever he is, tell him he is free. If he is scared, you get in touch with me, I receive him at the airport and deliver him to his home. So he's, yes. Wherever he is not there because the government has hunted for him. No. And you know I speak for the government. My voice is the voice of the government of Uganda. So, Madam Dr. Zedviga, feel assured that we have no issue with the Honorable Kyagulanyi. If he returned, he would not be arrested, he would not be taken to court, he would peacefully return to his home and settle at his home. That's what I will be talking about, intolerance. We must listen to each other. You may not agree with what I say, but you should give me the respect to say it. And I am saying it. Gambo bya Honorable Chris Baryomunsi naye abaana tebatya. Honorable yabadde ayogera ebigambo ebyo omwana n'amugamba nti lekeraawo vaayo. Ko Honorable olaba kye mbagamba ndi mu kwogera ate ono ali mu kuŋŋamba nveeyo wabula tulina okuwuliziganya. In fact kasooke nkuddiremu akantu ako. That's what I will be talking about, intolerance. We must listen to each other. You may not agree with what I say, but you should give me the respect to say it. And I am saying it. Honorable Chris Baryomunsi ng'agamba nti bannange tubagumiikirizanga muwakana kanindi mu kwogera oli ali mu kuŋŋamba kuvaayo. Bakira bino byonna Honorable agenda okubyogera nga ne poliisi ya Uganda yavuddeyo n'egamba teyina nteekateeka yonna ku Bobi Wine mu kudda kwe yadde okubeera ng'emugombamu obwala obadda adde oba adda adde. Nti omukulembeze wa NUP muyina guidelines zonna ze mutaddewo engeri kyagenda okujja n'ebirala
tewali guidelines ndoze ekyo kankikuddemu nga bwekiri bigambo bya poliisi wabula mwana omulenzi Bebe Cool Bebe Bantan Moses Sali omuyimbi yagamba nti Bobi Wine ono gyali talowooza nti alina akalungi kagenda okufunayo mu bazungu. Bebe Cool agamba nti bakira Bobi Wine agenda kubanga atunda butunzi nsi yaffe ng'agitunda mu basajja bano wabula Bebe Cool n'agamba nti kamulabule ng'omuntu wamwali eyo mu bazungu mbu anoonya buyambi boloza buyinza okufuna obuyambi nga totunze ensi yo tosobola kufuna buyambi nga totunze ensi yo otunda amafuta oyagala kuwaayo ebyenfuna byaffe olw'okubanga baakuyamba okugjako omukulembeze olw'okuba nti ogamba nti oyagala kulembera mbusimanyi ensi bagikulembera bubi dindo mukisa gwe gunaje gukolerere mu ngeri naye nga towadde bazungu ensi yaffe abasajja abo si bantu balungi ensi ya Afrika yonna ate banaye kambagambe munoonyereze TikTok yatuyamba nnyo eriko information nyingi nnyo just munoonye bugambo bwa luzungu mwinza n'okubifuna mu Luganda baba bivunula ku TikTok simanyi bigambo bya Bebe Cool Bebe Bantan nga abiweereza Bobi Wine kati nno engeri gye ntaddewo kawo Bebe Cool kati katuveeko nnyo eri mu bya politics tusooke tuddekoko eno ku saidi yabo muziki katono omukulu Bobi Wine yafunyeyoko akadde mu kaseera ke kamu mu United States of America awo n'asisinkanako ku bannayuganda abayimbi oba ba celebrities ba artists abali mu United States of America bafunye akaseera nno kabadde kalungi awo omulaba yabadde ali mu kubaraga wabula omuziki gwe gwabadde kandi you know very well I don't have any copyright ku music wa Bobi Wine so sisobola kubanga nkuwa sound wa katambi kano ngali mu bakuba endongo wabula ngenda kubanga nkuwa ebigambo byawadde ayina baka bwe yawadde abayimbi bano kasoke mukuweko nga abatwala mu speed mu ngeri ya Robadoba style then oluvanyuma ngenda kubanga ate mukuwa wali oluvanyuma ebigambo byayogedde mu yagambidde ne Ronald Mayinja oyo nti akyamubanjiza ddala omusimbi gwe lwakuba Ronald Mayinja yeebuzaabuza awo nno yabadde ne Ragaben anko is that Ragaben anarabyeko Kapalaga Bebe nendabako Angela Kalule mumujjukira bulungi oli yayimba katikitiki nendabako ba artist abenjawulo ssebo babaddewo oyo Katongolo omutongole yes Katongolo omutongole naye abaddewo katsoka tufuneko wano ku Bobi Wine katono bana nsanyuse nnyo balaba era kijako galu naye najjako galu bingi mwizo kuloza siani artist it's a pleasure inga kombade mani twaze wano tugerera amagezi tunyige nnyo ngendo kusanga ba artist ate ne batakula kikite mujagaza mabula uzalaka na mwerabira jikube omukulu nga akyayongera okuba sample here and there so Bobi Wine yafunyeyoko ne kaddo kubeera nga ayogeramu ne bano but we yayogedde nabo yayogedde ku biseera by'omuziki biri ebikadde we baakubiranga endongo neenoga ne sekunoga yina nno yasanzeyo Grace Sekamate n'abalala bangi era nga yamuwadde ebimuli bye wabula n'agamba nti Ronald Mayinja oyo akyamubanja Ronald Mayinja tabeere Uganda wano ne yeeyibaala let us have this here in a bit okuddayo kuba ndina okuddayo naye nange ndi wano laba omubi Masembe ali wano that man obuli awuligozi yagwa kubanga yavaayo and I'm speaking this with love no seriously I'm speaking this with love maybe for every team to hold together they start to come Oboyao, the egos would have moved into something else. But there was no Sekamate there. This man, as crazy as he is, he was the gum that holds
these talented brothers together. Yes. I know the gangsters. Oh no, they are telling putting a sense into something. When nalinga man into them, when nalinga manja, lutaya, nazija. Bono yalimia munangi, nazija. Oh, I know. Lutaya, nabuze, nakubira gawe chikuru, nakuye chikuru chama inja. Egaba, kati mubanja, mbaile maija, cha mubanja pana. Kurusoko waka. Nakuye chikuru ngerazi, aliluda, ngera motuka. Musango yu ya toninga dawni, buwaba kanyene kamilioni, erasema kose kamati ya ingirawo in between. He's not there. And things are falling apart. Same thing, fena abali wano, abali mu academia, abali mu artsi, abali mu chi, fena. That is how messed up our country is. Look at this talent. Believe me, in Africa, they want by you. They take away the best of us. Really, we have to sing it young. In countries that are better positioned, industry are very Aba Nigeria to sing a talent. You will agree with me. Aba Kenya to sing a talent. You will agree with me. But the best of us keeps being repatriated from home. Oh, yeah. Papa, and here, I am sorry. I would love to clap for you. That is Bob Wine for you. Yakakasiza no kakasana kama nti obachi EUG alina okudda oyagala toyagala kati Bob Wine mukadde ke kamu bwetudayoko kati wali ku bya serious politics ng'ensonga bwe zitambula alina enteekateeka gy'alina weekend etandika ku Monday. In fact, Yagambe, this coming week, I will be engaging the students and faculty of Harvard and Howard universities. We shall have conversations about the struggle for democracy in Uganda and the future of the African continent generally. On Monday, 27th April, I will be at the Harvard University Center for African Studies in Cambridge, MA. On Tuesday, 28th April, I'll be hosted by the African Studies Graduate Students Association ASGESA at Howard University. These engagements are part of our broader effort to strengthen solidarity and sharpen the ideas that will define Uganda and Africa's democratic path. So Bobo inagama wakubeera ne engagements ezenjawulo wabula agamba bino byonna byakwongera kunyweza n'okulaba nti emboozi oba enjiri ya demokrasia eyongera okutaba naddala mu mijiji emito. Kati awo nga tuvuddewo njagala komyewo mu ggwanga nyaffe Uganda. Embeera eriwo ye ya chairman Nyanzi olunaku olw'eggulo ng'ena kusomeza 24 April 2026 nakuleetedde amawulire g'okubeera nti chairman Nyanzi gavumenti ya Uganda oba state gweteekateeka okubeera nga ereeta ng'omujulizi ajulire against abasibe ba NUP abasibwa ku lw'ensonga za struggle. Kati nno olunaku olwaleero nkutambuza ne nkuzayoko ew'omukulu omukulu amanyiddwa nga Kungu Al-Mahad we yali nga akyaziza General Felix Kulaije wali ku TV eyasanyuka. General Felix Kulaije alina ebintu bye yakoonako mu kaseera oba mujjukira bulungi we baali bakamala okuta chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi alyoke akomewo ng'alina ebisago ebyenjawulo ku mubiri gwe. I think mujjukira bulungi ebiseera ebyo. So Major General Felix Kulaije alina ebigambo bye yayogera n'akakasa nti chairman Nyanzi be baamulina era n'akakasa n'okakasa nti chairman Nyanzi ono bwe yalwala baamujjanjaba n'okumujjanjaba wabula n'agamba nti chairman Nyanzi bo tebaamukwatako tebaamukuba era Major yali abusabusa ebiwundu chairman Nyanzi bye yali agamba nti yali alina ne bagamba nti bossi be baali bamutuusiza ku biwundu ebyo yalina okubanga ye kennyini chairman Nyanzi amanya wa gye yali ajje ebiwundu ebyo. Let us have this piece in a bit then tweyongereko mu maaso katono. Oyogedde ku some of the arrests. You call them arrests? For Yes. example, Chairman Nyanzi. Was he arrested or he was kidnapped? The state doesn't kidnap. Was he abducted? The state arrests. Methodologies differ. You really describe Ekyatuka ku Nyanzi as an arrest? Yes. Nkugambye, it's the methodology.
that differs. So you arrested him? Yes, we did. Why? Why? Yes. I've just told you he contradicted a section which forbids you from drilling without the authority of the Minister of Internal Affairs. Drilling people. So you're confirming again that Ejirya Uganda, Yiryasiba, Yiryakwata Nyanzi. Era nkikakasa n'okuteebwa yateebwa gye. Actually, when he was unwell, twamutwalawo. Are you aware? When he was unwell? Yes. In our custody, yes. Well, I hosted him this morning, and he claims mwamukuba ebitagambika. In fact, alaze n'ebigere nga birina ebiwundu live on TV. Why would the army arrest a suspect and subjects him or her to that kind of treatment? It's his word against ours. We didn't beat him. Yes, sir. We did not beat him. It was not necessary. How did he sustain his wounds? Ask him. He says he was maltreated in your custody. It's his word against ours. So does it mean because he says it's the truth? But some of the things I saw are not even wounds, they're actually scars. They're actually scars. You didn't see that? Well, this morning I've seen wounds Muligerebi. And I will show them to you if after that. And how old are those wounds you saw? I can't tell. You can't tell. Did he have wounds by the time at the time of his arrest? I'm not the arresting officer, so I can't answer that. I am not. When that man is doing the cutting of this video, am I going to ask you how it was cut? No. We play different roles. Yes, please. Bigambo ebyo byonna byayogerwa Major General Felix Kulaije ebiseera ebyo. Kale kati wetukomawo ewa chairman Nyanzi ne gye buli eno aba NUP betemyemu ebiwayi kukkiriza obaddala chairman Nyanzi agenda kukikola ekyokujja mu kooti nga zenga witness owa government. Kati bwetubanga tuli awo mwana mleza amanyiddwa nga Brayo abuuzizza ekibuuzo. My question is, like Nyanzi stated on TV that he was tortured and mentioned the comrades on the parade. If he was abducted again during His Excellency Bobi Wine's hideout and tortured to speak his location, was he really not going to speak? Kati Brayo abuuzizza nti chairman Nyanzi luli emabega yagamba nti abasajja baamukwata bwe baamunyiganyiga mukaawo kwe kwogera amannya g'abaana bonna nga bwe baali ku parade ge yali asobola okuba nga awaayo. Kati Brayo n'abuuza nti emabegawo Bobi Wine waabadde ng'ali mu kwekweka singa chairman Nyanzi ono abasajja baamukwata mukaawo kivandulu ddala teyandiyogedde w'omukulu we yali ali. Bigambo bya Brian. Kale bwe tubaawo awo akaseera nga Honorable Nakimuli Helen yakaziikibwa era nga yasiibuddwa n'atwalibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Abantu era nga yaziikiddwa mu kitiibwa era yaweereddwa a state funeral ne bakuba n'amasasi mu bbanga nga bwe balina obbikola bwe baba basiibula Honorable. Ku saidi eyo ebyo nga biwedde waliwo abantu naddala ku saidi ya Honorable Ssegirinya Muhammad abatandise okuba nga bavaayo nga bareflectinga ne batunula engeri Honorable gye yaziikiddwamu ate bo ne batunula n'engeri y'omuntu waabwe gye yaziikibwamu. Waliwo abatandise okuba nga bakola obutambi okuba nga balaga okwemulugunya kwabwe wabula ate bo ng'ensingo bagikiikira NUP nga bagamba nti kale laba Honorable Nakimuli ye yaziikiddwa mu kitiibwa ye nga tewaabaddewo mbeera ya nsasagge ate kati ku muntu waffe ng'ensasagge yaliwo eri sayidi ewali aba gavumenti ate eno sayidi gye batadde ku sayidi ya NUP
Let us have this here. Njagala okubuuza abakulembeze bannu mukole statement mutunyonyole bulungi. Mwatugamba wano mu lumbe lwa Ssegirinya nti temulya ssente za Nakyemalira era ne muziika Ssegirinya ng'aziika omupakasi ne mujja ne mutukolako effujjo epitirivu mu kufa kwa Hereni essente zo nga muzikutte. Lwaki mukkiriza Hereni n'aziikibwa mu bitiibwa ebituufu ebya paalamenti nga mwakolako Ssegirinya effujjo ne mulemesa abaana b'okubaweerera ne mubalemesa abaama b'okubayamba ne mugamba nti temulya ssente za Nakyemalira. Pulezidenti Museveni yakyuse. Mwe baferemu abapolitikisi mu abannu muveeyo mutubuulire ku luno omubaka w'e Kalangala eyafudde yabadde wa NRM nga mutudde mu paalamenti ne mumuteeseza okumuziika ne mubuziika mu bitiibwa. Mwali munyooma kika bunafu nga temugenze kuwamba mulambo gwa Hereni nga bwe mwawamba ogwa Ssegirinya. Ne mujja mutukolako effujjo e Masaka ne mulemesa baminisita bonna okuziika Ssegirinya n'ayamba abaana 8 be yaleka. Ne mudda ku TV ne mutegeeza ensi n'amalediyo nti mmwe temuwaagala buyambi bwa Nakyemalira mujja mweziikira. Mwayiminyanga ali mu kkoona nga mugamba ayagala okulya ssente za Museveni ayite wali, ayagala okuziika Ssegirinya dde wano. Kati nga ndabye mugirya emmere ya Nakyemalira. Pulezidenti Museveni yakyuse. Mulekeraawo okubuzaabuza bannayuganda nga muli mu katemba. Era twagala mukwate ssente zonna nga bwe mwaziwadde bwe baziwadde Eren Nakimuli bwe babawa abaana ba Ssegirinya ssente. Mwazanya katemba ne mudda mu kusiruwaza abantu nga bwe mutalya ssente z'Abannakyemalira. Ndowooza otegedde era owulidde ensonga. Awo nno nga tuvuddewo era nga tuli mu kumaliriza akaseera kano akatambika olaba ka Brigadier General Emmanuel Rwashande. Akatambi kano katambudde ku mutimbagano. Jeno yabadde ali mu nnyonyi nga ayolekera China sokolabye nakwata awo najjayo passport ye. Ne passport eno bangi bagitunuulidde ne bajogera yes it is a red passport. Era eriko ebigambo ebigamba nti diplomatic passport. Mutayi wange yo passport ekwatibwa bakabejja bakaguje bali abamalayo abanene. Eyo passport mukwano gwange bw'ogituuse wano n'ogiragayo bw'oti speed gye bakolerako tobanga muntu alina just passport ya bulijjo. So bagibadde boogera ku passport ya Jeno bagamba nange Jeno alina passport ya red akatabo kaba diplomati. Ojja kujjukira nti ono yakalondebwa jojuzi okubeera nti yeesogga parliament ey'eggwanga nnyaffe Uganda era nga very soon wakulayizibwa okufuuka MP ow'Emiyaga. Naye abaana baga ye maama Jeno agiina pasipoti bannange. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero ba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu
paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bwoba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa, kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki kyolowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.